my God. Baganda baffe balabye nnyo, balabidde ddala. Nobian Lee ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Mutwe babadde bakulabikako mu kkooti y'amagye olunaku lwa leero. Naye kyanaku nnyo kuba tufunye amawulire agagamba nti obuliawo General Guti taliwo mulwadde muzibu abadde agenda okuba nti abawozesa. Kyanaku nnyo nti baganda baffe tebasobodde kuba nti batwalibwa mu kkooti era nga tebasuubirwa kuba nti balabikako mu kkooti olunaku lwa leero nga bwe bigenda okuba nti tukutuusaako mpola mpola. Omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli bampita Ntambi James Olukiboya Max Sudi Junior. Bino nno tugenda kuba nti tukutuusaako mpola mpola oluvannyuma lw'okuba nti njagala tuwuliziganye bulungi. We are not insinuating, we are not tetuli mu byabufuzi, tetwenyigira mu kuba nti obaolyawo tukuma mu nsi omuliro, but still we are reporting what bye tufunye mpola mpola. So n'olwekyo ngenda kukusaba muganda wange tusobole okuba tuwuliziganye bulungi naawe on opinion yo nga bw'olowooza. Omukutu guli gumu Uganda mu Kamoli bampita Ntambi James Olukiboya Max Sudi Junior. Ngenda kukusaba muganda wange osubscribing tutambule ffena. Now musajja mukulu amanyikiddwa nga Buken Ali, abasinga gwe muyimanyi nga Nobian Lee, ono omuvubuka musajja wa Firebase mpola mpola y'omu ku abo abavubuka abagenda mu maaso n'okuba nti basupportinga Bobi Wine okumuzzaamu amaanyi okuba nti banoonya kalulu. Omuvubuka ono yagenda mu maaso n'okuba nti akwatibwa Saidi Zekalangala era nga yakwatibwa ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Sebufu, abasinga gwe mumanyi nga Eddie Mutwe. Nga Eddie Mutwe yono bodyguard wa Bobi Wine era nga Nobian Lee ye vice president wa Firebase. Abantu bano bagenda mu maaso n'okuba nti bakwatibwa ne basooka batwalibwa e Masaka eyo. Olwava Masaka tetwamanya gye babatwala paka we balabikako mu kkooti y'amagye nga bavunaana emisango gy'okusangibwa n'emmundu n'okugezaako okuba nti balya mu nsi olukwe. All along babadde bazze bawozesebwa mpola mpola era nga n'olunaku lwa leero babadde bakubeera mu kkooti. Omusango gubavunaanibwa gwa kusangibwa n'emmundu 2 n'amasasi era nga balina abantu abalala nga I think 48 oba 5 something be bagenda mu maaso n'okuba nti bakwatibwa nabo mpola mpola. Wali abantu abalala babasanga Makerere Kavule ne babakwata ne babatwala mpola mpola. Olunaku lwa leero Nobian Lee abadde supposed okuba nti alabikako mu kkooti kwogata ne munywanyi we amanyikiddwa nga Eddie Mutwe ne bakyali abalala be bakwata nabo, naye nga getuva okufuna agatalinda kiteebereza okuba nti oba oliawo General oba Judge abadde agenda okuba nti abawozesa. Amawulire getufunye mabi nnyo ddala. General nno kiteebereza okuba nti oba oliawo General mulwadde. Amawulire getufuna gagamba nti General omulwadde, ekitegeeza nti oba oliawo bano ababiri tebasobola kuba nti balabikako mu kkooti olunaku lwa leero. Ebintu bino ensonga zino ezimu bazifudde politiko nga bagamba nti oba oliawo abavubuka bano babadde bakuteebwa olunaku lwa leero, naye engeri gyekiri nti wabulayo olunaku lumu lwokka omukulembeze w'eggwanga Anko Tihabulwa Jjajja Yoweri ate nga taata Kaguta Ngamba Yoweri Kaguta Museveni agenda kuba nti alayira lunaku lugenda kubeera lwakusatu era nga kiteebereza okuba nti oba oliawo bano nno baganya okuba nti bateebwa olunaku lwa leero. Waliwo amawulire agatambula mbu Bobi Wine agenda kulayira either olunaku lwa leero oba olw'enkya era ng'oba oliawo bano batidde nti bano abavubuka okuva mu kkomera bayinza okuba nti oba oliawo bafuyaringamu abavubuka abali mu kibuga Kampala okugezaako okuba nti beekalakaasa ate nga wetwogerera baagala kuba nti nteekateeka za mukulu zigenda bulungi mu maaso asobole okuba nti atuula ku kisanja kye oba kyakumeka oba kyakutaano oba kyakuna simanyi nange mpola mpola naye nga kiteebereza okuba nti kyakumeka kyakutaano I think yes kyakutaano asobole okuba nti atulako mirembe. Nobian Lee tasobodde kuba nti alabikako mu kkooti bakisobole okuba nti basobola kulabikako mu kkooti olunaku lwa leero olw'ensonga zeezo. Bangi bagambye nti abavubuka bano baluddeyo mu kkomera. Abavubuka si bannamagye, lwaki bawozesebwa mu kkooti z'amagye era lwaki tebasobola kuba nti bafuna bwenkanya ba justice obudde nga bukyali. Gavumenti egenda mu maaso n'okugamba nti nedda bwe bakusanga ne amdi anything nga kirimu n'ebikwatagana n'amagye kitegeeza nti oba munnamagye oba oweerimbise mu nkola z'abannamagye. So olw'ekyo ba Nobian Lee ne Eddie Mutwe babakwata olw'ensonga ezo. Waliwo ne tapes ezafuluma ng'oba oliawo kubamu bodyguard ba Bobi Wine bagezaako okuba nti bafumita emmotoka za poliisi ebiso. Wano nno
kirabika bavunaana emisango gyonna gineno mampita ntambi kimusobola kiboya Max Sudi Junior atugeko omulundi omulala.